Yes, so kyali ku Projan Media ko wekumidde. Gwatana subscribing mbadde nkusaba okole ekintu kimu, subscribing essaawa zino katikati. Ojja kuba otukoze bulungi nnyo. Brisha Cash gwe ngenda okwogerako olunaku olwaleero. Saagala genda nnyo mu history we, ebyazaakola. Byaze mukyala mulungi, alina talanta okubanga alina talanta, she's so creative, ali so creative. So kiddamu ali so creative. Katonda yamutonda nga wanjawulo. She's so different. Nze mu followinga nnyo, have been following her okuva nga akyali side zeri Oman paka nga aze mu Uganda. I'm a big follower wa Brisha Cash. Era nga ebintu byakola nze mbiwa credit y'amaanyi nnyo. Mabega kawo Brisha Cash yasobola okuba nga yatta oluyimba awo tujjukira nga ali mu studio. Story twasobola okuba nga tuzikolera ziri awo wansi gwatagiraba. Brisha Cash yasobola okuba nga akola oluyimba ne interviews zaakola zonna byonna byazakola muze mubirabalaba awo ku Projan Media n'ebintu byazayitamu pozi n'okutangazaamu katono twakyaza nga bwe twagamba no Projan Media TV tetusala gwa kalenzi nga tetunawulira gwa kawala oba tetusala gwa kawala nga tetunawulira gwa kalenzi. Twasituka ne tugenda mu office za Kayanja Mutundwe nasobola okubanga naye ayogera saidi ye byayogera bibye nga ye si bya Projan Media TV fa banamuli omulimu gwaffe gwa kubanga tukuwa saidi zombi. Brisha Cash bwayogera kino tuba tulina okutegeera oli gwe boogerako kino yayogera kuki. So musobola okujajinga bigambo bya Kayanja ne mubivunulanga bwe mwagala kuba ye naye dembe he is an involved party into this matter. So bayina ensonga zaabwe ne Brisha Cash besigenda kuyingiramu wabula fe omulimu gwaffe kubateetera amaloboozi gonna. Bwe tukuleetera amaloboozi ga Brisha Cash nga alina kyayogedde, of course kiba tukakatako kubanga story gwayo tukuleetere eddoboozi lya Kayanja naye ng'ayogerako ku sayidi ye. So twasobola okubanga tukyaza Kayanja emboozi eri awo waggulu gw'atagiraba sayidi ye byasobola okubanga nnyonnyola osobola okujajinga nga bw'oyagala. Naye wabula ensonga endeese olunaku olwaleero, first of all, I want to appreciate oluyimba lwa Brisha Cash, luyimba lulungi nnyo. Ate Brisha Cash ng'omuntu have been following her okuva nga akyali Oman nga simumanyi namumanya nga sina nategeera nti sita nnyo naye nga just mbeera okwo ku Facebook ndaba omuntu akola dance challenges akola buki nga mufollowinga nnyo ku social media. She's so talented. Omwana ali talented nnyo, ali creative, extremely creative. Siraba nk'omuntu ali mu age range ye mu Uganda ali so creative ate nga muwala ate nga hustler ali so creative like Brisha Cash. Okubeera ng'oli mu nsi z'abawalabu nosobola okuba nga ocreatinga content wo nosobola okuba nga weesanyusa kuba eri tumanyiyo bizibu byereere so okuba nga weesanyusa. So she's so creative. Ate mulaba mu element y'oku actinga manyi okuyimba byonna asobola okuba nga abikola. Brisha Cash emabega kaawo baze bamwogerako ebintu bingi abatasaidinga naye nabo tubawulidde ku social media abaze bakomentinga ku video ze. Twateekayo post ya Kayanja mulimu abakomentinga nga bavuma eyo ndowooza yaabe sijinaako kakwate konna bwe babo bavume gwe bavuma yena siina gwe nsobola kubanga nyimiriza kuba eba ndowooza ye bw'ati bw'aba bayagadde okwanukula embeera gye baba bataddewo yonna. Brisha Cash era ng'emikisa gye sijja kukola ki Brisha emikisa sijja kukoma kati yadde ebizibu byonna byayiseemu abasinga bakrisaizinze business ye mukrisaizinze nti omuntu ava atya side Oman sente zonna zalina nananikawo business ye sente ntono. Ebyo bigambo byammwe eyo ndowoozayo but all I know someone starts small nayo kanaakola ki but sometimes wabaawo oluusi embeera omuntu kwakyaba avudde ku kyokwogera ki ebigambo ng'ebyo. Naye Brisha azaafuna emikisa mingi bantu bazze bamuyamba nga era emabega kaawo tulabye omukyala yajja n'obusawo bw'obummonde n'asobola okuba nga n'ebirala ebyagenderako asobola okuba nga ayamba Brisha Cash era nga yamuleetera ensawo ekutiya ennamba ey'obummonde. Omukyala ono yatestifyinga n'agamba nti abadde azagoberera Brisha Cash era nga azaalaba ebintu byakola azeera n'abahasoye embeera gye yayitamu Oman biki mpaka bw'atuuse mu Uganda n'afuba nnyo okulaba n'agamba nti ngeri gye nnina akatono ke nnina kansheyaringeko n'ono omuwala olw'embeera gy'alimu. She's talented but embeera gy'ayiseemu si nnungi
so nasobola okubanga akola ki amuyambako. Big up Alan Cruz ne Alan Cruz webale nnyo byonna byonna by'otuusa ku Brusha Cash byonna by'omukolera birungi nnyo ddala era omusajja mutima mulungi nnyo okubanga ovaayo n'osipanga sporting talent sobola okubanga naawe ogattako ettaffaali ku future ya Brusha kyo kirungi nnyo. Brusha Cash era Alan Cruz yasobola okubanga connectinga ku studio ya SB4 gye yasobola okubanga recording oluyimba olwomuwulira lulya title sijibwa buno nga title about topowa. It's all about hard work. Yadoyise mu mbeera ki title y'oluyimba content w'oluyimba yadoyise mu mbeera ki it's all about hard work. Topowa tolekeraawo noyita ne embuyaga y'enkana etya sigala ng'otambula, keep on moving. Ye message eri mwaka kayimba kabisha. It's a very good song for the hustlers ngaffe abagezako okulwana okumakinga ends meet. Oluyimba lulungi nnyo. Gwatana subscribinga mbadde nkusaba okola ekintu kimu, mbadde nkusaba subscribing. Bw'omala subscribinga hitting a notification bell ogenda kuba otukoze bulungi nnyo ddala. Gwe ng'olina business, yes olina business nga elinga yeetagamu advertisement, Projan Media ku miwendo emitono nnyo tusobola okubanga tukulangira business yo n'ebuna amawanga gonna. Oyinza okuba oli otunda amasimu, otunda ngoye, otunda kyonna ky'otunda tusobola okubanga tukuwa platform nosobola okubanga olangirako business yo, tusobola okubanga tukukyalirako ne tukwata akalangoko. Projan Media tuyina abantu, we have people tusobola okubanga abasobola viewinga business yo nesobola okubanga etambulira ddala bulungi nnyo. Gwe ng'olina YouTube channel, enamba y'essimu yawo wansi, YouTube channel ekulemeredde, views tezijja, subscriber tebajja, waliwo just solution emu, weereza message ku WhatsApp kweyo WhatsApp kweyo enamba ya WhatsApp eri awo wansi, ogenda kuba ofuna obuyambi bwonna bwe weetaaga wano ku Projan Media TV. Tosagasaga, tokola nsobi yonna, tovaako, tugenda kuba tukomawo n'emboozi endala. Wabula nkujjukiza subscribinga, likinga, wembozi webe kunyumidde ng'olina omuntu mulala gw'oyagala okubanga naye agitegeerako, osobola okubanga osharinga butereevu. Bw'osharinga ogenda kuba naawe ogasa ettaffaali kwolyo ku Brusha Cash ng'omuntu ogenda kuba ogaseeko butereevu. Kyenyiza okujjukiza tuyina akapya akajja, tuyinayo akanyomero akapya ke tugenda okuba twongera ku Projan Media TV tusobole okubanga tulaba nga naawe gwa anyumirwa Projan Media TV nga naawe otwegattako butereevu. Wabula yenna gwe tukyaza ku Projan Media TV endowooza bigambo byayogera n'endowooza zonna biba bibye ng'omuntu, si bya Projan Media TV. Ffe tuli bannamawulire, tukola gwaffe nga bannamawulire ne tuleeta endowooza y'omuntu n'osobola okubanga naawe gikubaganyako ebirowoozo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.